Sendawula mmyuka asooka wa Katikkiro era minisita ow'ensonga z'abantu ba Kabaka abali ebweru wa Buganda, minisita ozaaliwo Dr. Ben Kamukwaya, minisita w'ebyobulamu, nkubiriza olukiiko lw'abataka n'abataka bajjajjaffe abatwaniriddwa, omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Alinnya Victoria Nkinzi, Mulangira Crispin Kiwewajjunju n'Omubeja Joan Nassolo, ababaka ba Ssaabasajja abava okutongozebwa olwaleero, bakiise mu lukiiko lwa Buganda, bakiise mu lukiiko lwa Buganda Twezimbe, abakungu n'abaweereza b'Obwakabaka, bassebo ne banyabo, abakulembeze b'eddiini Father Joseph Kayongo ne Pastor Ntyaba, nsanyusa okubalaba bannange. Waliwo omukyala ali bamuyita Maria Mukasa Ssenyonjo, oyo bwe mba siriiwo abantu babaga nti yanzirako. Oyo mwana wa kitange ne mmange. Naye n'abantu bangi nnyo banne ebigalweru. Okusooka nange neebaza abategesi. Okutegeka emikolo kintu kizibu nnyo, okugyako omuntu atakitegekangako, era emirundi egisinga kyetwanguyira okulondobayo ensobi ne twerabira amaanyi abantu ge bataddemu. Bannaffe mwebale, emikolo gino mulungi ddala. Neebaza n'okutwaniriza n'okutujajjajja. Bakujjajja tuddemu ku ndasi, walidde ombeere bakyali leete kano ole tutya, mwebalire ddala. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Alinnya Victoria Nkinzi yabwatuusizaako nga kuloba olukiiko luno olwa Buganda Bumu North American Convention, wabula yantumye nnyo okubalaba era yabalamusizza nnyo. Neebaza mwenna abantu ba Kabaka abali eno ebunaayira olw'okuwagira enteekateeka zaffe ze tubannyonnyola. Omanyi omukulembeze abeera mu maaso eno naye yeetaaga n'atunulako emabega n'alaba bamugoberera. Sibaga bino byenkola byange kuwomu n'otuukako oti bw'olabayo abantu oyongeramu emisinde, bw'olabayo abantu oyongeramu emisinde, awo nno mukoze bulungi, olwe tujja eno mubeerawo. Mwebala abafunye ekikangaba ky'ennyonyi nga bakulembeddwa mukaaso kwa Katikkiro, eyasinze okutya ye Mukungu Mukasa, yatimbe naddala emukadde eyeggama n'asaba buli ssaala eri ku nsi n'agimalayo. N'Oweekitiibwa Augustus Lule yabadde yeebuuza ekirabu kye yakireka e Buganda eyo. Atya okufa talya bwami. Njagala okuyozaayoza ababaka abatuuziddwa olwaleero n'okubaagaliza obuweereza obujjudde ebibala. Bangi ku mulwadde muweereza mumumazeemu ebbanga ggwanvu. Mwenna muli basajja n'abakyala ba Kabaka abeesigika n'abayambi bammwe baba abamyuka bonna.
tubalinamu essuubi ddene. Era sirowooza nti bwe mpandiika ebyafaayo mu buweereza bwe nga Katikkiro tuliteekamu omubaka gundi mu Amerika yasuula obwesigwa. Ekyo sisuubira kukiteekamu. Era nsimanyi ababaka abawummudde obuweereza Katikkiro John Baptist Walusimbi yatugamba kusaako toffaali buli omu senge n'okituusa wano n'omulala nasaako ettoffaali. Awo nno abawummudde mukoze omulimu gwa ttendo. Osanga singa temwakola nga bwe mwakola oboolyawo singa tetuliwa kubanga mukumye abantu bakola okumala ebbanga ggwanvu. Mwebale nnyo mulabe. Olwaleero okwogera ku bidala kusinga kukwesigamya ku mulamwa ogw'obukulembeze. Emirundi mingi twogera ku bakulembeze. Ndowooza kisaanidde twebuuze amakulu g'obukulembeze. Mu kulowooza okwange, obukulembeze kitegeeza okutema empenda, okuyimusa embeera z'abantu, okututunula ebitundu n'okuzimba eggwanga. Obukulembeze si kulombojja bizibu oba okulombojja ebitusoomooza oba ebitukooya, kubanga ebizibu n'ebitusoomooza n'ebitukooya tebigwayo ate birabibwa buli muntu. Temberezanga okulembera abantu nga bwe mukulembera kati abantu n'owagamba bwe watali ssente ani atakimanyi. Oba nobakulira okuteeka emikolo bwekikooya ani atakimanyi. Oba nga abantu bebakooya oba nga abantu bali abazibu ebyo ani atabimanyi. Bangambye nti nkolayo akanyiri kamu ak'Olungereza olw'abaana bano abaluma ennyo Katongole omubaka wa Colorado Atlanta, kubanga bamwe balimbe babulaabula. The job of a leader is to initiate solutions, not to recite problems. Omukulembeze oteekwa okutema empenda okuva wano okutuuka wali. Omukulembeze bw'amala ebiseera mu kulombojja ebizibu b'okulembera bakutya. Baga nti bwe tugenda ewa gundi we ayogera bizibu byereere. Mulina okutema empenda okuzimba eggwanga. Ekyokubiri, obukulembeze kitegeeza kwetika buvunaanyizibwa. Ate obuvunaanyizibwa kitegeeza okukulembeza emirimu gy'ekifo ekyo bw'eba omukulembeze mw'oba otudde, so si ggwe by'oyagala. Oyinza okweyagala nnyo okugenda mu Kereziya ku Sande nga bwe wandibadde oyagala, naye ng'ate waliwo omulimu ogw'obukulembeze. Ow'enseenene yatanzira ku kisaawe omulongo Katoka gyo nendaba ekitabo ky'ennyimba, ate ayimba bulungi. Oyinza okweyagala agenda mu kwaya naye ng'Abaganda b'okulembera ate bwe budde bwennyini mwe baagala okulabira bwe balinawo bokka olwo Katonda ategeera n'akusonyiwa. Faaza Kayombo ayinza okunjulira ku ekyo. Obukulembeze kitegeeza kwerekereza n'okwefiiriza. Abo betukulembera basobole okulaba ebibala ebyokwefiiriza. Kubanga bw'otafiirwa tofuna. Kisookera ku mukulembeze. Ojja kuvuga amafuta go
ojja kuyita abantu abo bagatula emmere simanyi omusingo bwe gwenkana wano Boston mwonodde emmere naye bw'onooba n'omusiri onooba walimanga olina by'oteekamu ojja kugenda olaba abantu okwefiiriza bukulembeze n'ebizibu ebikujjira kubabamu balowooza nti okulembeze kweja abaana nedda Anisa is the head that carries the crown. Obukulembeze kitegeeza kwewaayo n'obumalirivu. Okwewaayo n'obumalirivu tekitegeeza nti osanga abalwana amakubo okweyirira n'obataasa. Oba nti oli mukambwe. Kitegeeza nti okulembera ekituufu kibategeeza oluusi naye baba tebaagala kukiwulira bwe buvumu bwenyogerako. Ekituufu oluusi kiba kikalubiriza naye ekirungi ekintu ekituufu oluvannyuma kyeyoleka nga bwe kiri eky'omugaso. Omukulembeze alina okuba omuvumu n'owulira abantu ekituufu si kubatiisatiisa ku bitaliiyo. Buganda eggwawo, Buganda ebadde eseebengerera kubadde ebadde enfumu ya musenyu. Olina okuwulira abantu ekituufu bwe kibaga bwe kiri. Oluusi baba tebaagala kiwulira. Kyabulabe nnyo omukulembeze bw'atya okwogera ekintu ekituufu kubanga ekivaamu kwekkiriranya. A leader must not be afraid or timid about stating or doing what is true and right. Omukulembeze. Ekyokuna, obukulembeze kitegeeza buyiiya. Obuyiiya kitegeeza butetenkanya. Taata wange yali tamanyi kuwaata. Akati midala yuluma kati wali awaata nga gamusumemu empogola. Obusibu teteekanya. Mwagala kufaanja kuba munajjira empogola. Omukulembeze alina okuba omutetenkanya. Innovativeness is the bedrock of progress. It's the seed and sickle out of which solutions to challenges germinate. Obutetenkanya mujja kusanga ebizibu bingi n'ebibasomooza mulina okutetenkanya. Bw'otatetenkanya obukulembeze bw'oba buzibu nnyo kubanga oba olinda biwedde bayagala kulya emmere tewali agiwaata. Amanyi okuwaata waanajjira enjala tekututeeka gamba y'empogola. Ekyokutaano, obukulembeze kitegeeza bunyiikivu. Obukulembeze kitegeeza obutakoowa. Weewaawo mulimu obukoowa naye kyetegeeza mu kitegeera. Obukulembeze kitegeeza okulemerako. Eri okubagamba paka last. Obukulembeze kitegeeza okuddingana ekintu n'okikola neera bwe bukulembeze. Bw'okikola omulundi ogumu tekijja kuzaala biba. Kubanga Omuganda agamba ntaddingana amawolu agajjamu omukutu. Waliwo agamba nti ndowooza baajanga amawolu waabwe agajja mu Amerika oba mu bawala oyo. Ennaku zino mulina kyanoonya ekigambo ekikulu ekya microwave mu Luganda. Olinaddanguza n'abankifunye kabugumya amawolu oba akati amawolu gafuukanga emmere etannaba kuwola. Kazookusa amawolu emmere ensu
obukulembeze ensonga y'omukaaga kitegeeza obwesigwa, kitegeeza obwerufu, kitegeeza obwesimbu, kitegeeza okuba ow'amazima. Basebo ne bannyabo, tulina okuba abeesigwa, abantu betukulembera balyoke batwesige. Abantu bwe batakwesiga buli budde babeera bakuwakanya, babeera bakukkuluma. Sente zaffe tuziwe gundi oyo agambye eki alimba. Abantu babeeramu nga tebakwesiga, era abantu tebakwamu kwerumaanuma nga balina abakulembeze be bateesiga. Kubanga bw'obanga oli mwesigwa leero, sabiiti ejja toli mwesigwa, gamba kyo bagamba bakulowooza olimba. Kati babeerawo nga tebatereera. Bwe tutyo mukunenengana okutufiirwa ebiseera bingi. Obudde bwe twandimaze okutambuza emirimu n'okutema empende zitwala abantu mu maaso, tubeeramu kunnyonnyola n'okunnyonnyola kuba tebakwesiga. Omukulembeze bw'obeera ng'oli mwesimbu, oli mwerufu, abantu bagala tugenda kukola kino, twetaaga $2,200 n'ofuna abantu 10 bameka ne bazikuwa, kubanga bamanyi ky'obagambye kyekyo. Obwesigwa nsonga nkulu, ekyokuba kya musanvu kyengera. Omukulembeze yeetaaga okukola n'okwagala. Omukulembeze ateekwa okwagala bakulembera. Kigambo n'okwagala mwe mwakisaabula nnyo eno mmwe abazungu b'eno, anti nga mulinga abazungu. Omuzungu okwogera ekigambo love, sekende nayita halo love, okuyita omubisi gw'enjuki tikina ddakiika. Omwera okuyita omubisi gw'enjuki oba okuyita omutima oguwomerera ziraati byanguwa. Ekisinga mu kwagala kwe kwogera ebigambo ebyo, naye okubitegeeza kirala. Ogamba nti nkwagala layisi, twakatumira wano wakabyogera nti mutwala. Mu butuufu balimba nnyo abeeru kubanga nga benkyawa nnyo ate. Omubisi gw'enjuki dakiika 2 saagala mufunako mu maaso. Omubisi gw'enjuki gukyusa ne guba kuwomerera. Nolwekyo ebikolwa naddala ng'oli mukulembeze by'ebikulu, tulina okumanya ebifa ku bantu abo tukulembera, si kubasuutasuuta nozaategeregese. Tulina okumanya ebyetaago byabwe, tulina okumanya ebibasoomooza, tulina okubawagira nga bali mu mbeera ebalekirisayo etusanyuka nabo, tulina okubagumya nga waliwo ebanakuwazza. Olowooza okwange gwe kwagala obutuufu. Omukulembeze bw'ayagala bakulembera, n'omulimu gw'okukulembera agwagala bw'ate abafu. Toyagala bakulembera, olw'oyagala ttaala zino oba emitirire emingi egiri eno ewali erinnya lya sekereti Angola. Bagamba passion an undertaking creates hope. Obwagazi buleeta essuubi, and hope then becomes the gas that powers the human machine in the execution of its duties and responsibilities. Okwagala n'essuubi ge mafuta, era omuntu wagwamu essuubi omanya nti safaari tayari. Anti okyalina kiruubirirwa amafuta nga kugwamu. Kankomaawo ku nsonga z'obukulembeze. Nsonga endala gye njagala okubasaba basaba ne bannyabo, bwe kussa omulaka ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka
mwabulidde nga tugamba tubeere obumu tukolere mu bumu. Mbasaba bulijjo mwefumitize obubaka bwa Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza ku bumu kubanga ayagala tubeere bagezigezi. Oba omuntu omugezigezi yebali smart. Sigamba smart mu ngeri kanzu naye mu bikolwa bye ebirabo y'ebintu. Omuntu omugezigezi amanya nti alina ekimwabula ku muliraanwa we. Kale tunulira Muvawala ne Dokita Bennington Kamukwaya. Dokita Bennington Kamukwaya olabira ddala nga minisita wa Kabaka. Onomanya nti kazanyiriza. Muvawala wa Ngabi, Dokita Mukwaya wa Mbogo. Omuntu akamanya nti abantu baagala nabo gyeraba balina ebibaawula ebyo byamanyirako ebiseera. Omuntu atali mugezigezi ebyo byamanyirako ebiseera. Muvawala abasajja ntono Dokita Bennington Kamukwaya ntugafu olw'embogo yange n'abeera mwebyo nti Fanga Kayombo musosodooti nti Pasita Mukyaba mulokole w'eddiini ne babeera mwebyo ng'ate nze ndaba kyeyogerera ne bakolemwa okunoonya ebintu ate bye bafaananya kuba bingi nnyo mu butuufu ebisinga obungi. Abasajja bagezigezi tebabiraba. Kabaka kyaba kitugamba biwudde basaba muteeko nnyo omwoyo. Ati mu Buganda twetaaga okwekulaakulanya. Twagala abantu bafune emmere. Twagala abantu bayoke bateeka mu nsawo bakole. Twagala tuzimba amalwaliro abantu bebawolamu. Twagala tuzimba amasomero. Twagala kutandika amakampuni agatuwa ku nsimbi. Oweekitiibwa Gasaludde alina amakampuni yavaayo ebindi miti ebiri nga oyisa ekyotera yewange bamuzaala n'addawo enajja nankumbi n'abeera n'afuma erigaati n'ajuka akagaali. Alina amakolero bwaguuga omuntu omukwate yanaalooza nekika kyengeri ekisiraamu gwe muzibu gwalina. Naye ffe ng'Obwakabaka tulema tutya. Dokita Mukwaya okumulaba alina eddwaliro Mukwaya General Hospital ddene liringa wooteeri muntu oyo bamuzaala we Nsanja ali ku ttaka lya Pereziya. Nzirawo neneefunza nga Dokita Bennington Kamukwaya azaalibwa ow'Engabi asobola atya okuba n'eddwaliro eggaggadde fene tulemwa ng'Obwakabaka. Eddagala liryeki obubaka bwa Ssaabasajja kubeera bumu. Nze nno mbabuuliza obumu bwe busobozesa okukola ebintu omuwologoma John Fred Kiyiba Freeman byabalaze ne Katambi. Obumu mu myaka mitono ebiri ne tukola ebintu ebigana mu bibira. Singa tubadde bumu, singa Kabaka tatukumyekumye twandisobodde okukola Ffukwe, Rongoze, Masiro, okukola amasiro g'abaana na